wali otuddeko awo ne weebuuza tuula tusome yatandika ddi era ekirowoozo kyali kyani? Tuula ndukuviire ku ntono. Gwali mwezi gwa muzigo omwaka ogwo oguwedde. Tuula tusome neetandikawo ku mayengo ga TikTok live. Nali mpita ayita nange ebigambo ebiwoomu ne mpulira wamma mukwano ne ntuula era ne nfuukira ddala musenze. Essaza nva mu Ssingo Mukwenda abatumidde nnyo erinnya nze Nabuule omuziro ndi wa Mmamba maama nzaala wante. Kati njozaayoza mwenna bannatuula tusome bannange muyogeeyoge bakwano okumalako omwaka nga mwegiriisa nnyini ku mayengo ga TikTok live. Birungi ntoko gwe byofunamu, bigambo bingi bipya gwe byoyigamu, mikwano mirungi ddala bw'olondobamu, n'ebinyiiza tebibulamu bibaayo netiwaaka olumuzigaanamu. Kirowoozo kyali kyani? Kyali kya munnakyalo akwata ssente empya n'enkadde mbwe waabwe enkuba etonnya juyisi nange obukakafu sirina mpulira byogere nga ngalabi ya Nnyanzi. Ssebo omusomi waffe ggwe nantagambwa akabinga erigenda mu ffumbiro tulikubbira akakajja ebbira oba tulikumma okulya ne tukulyowa omwoyo. Awangaale Ssaabasajja Kabaka.